Every child deserves a chance at life. But malaria still claims the lives of many children every day. This doesn't have to be the case. The good news is, starting this April, you can protect your child with the new malaria vaccine to reduce the risks of severe malaria and possible death. And when combined with a mosquito-treated net and other malaria preventive measures, it offers even stronger protection. Make sure your child gets their first malaria vaccine dose at 6 months and completes the remaining doses by their second-year birthday. This vaccine is now part of your child's routine immunization schedule and is as essential as completing all other childhood vaccines, such as those for measles, polio, and yellow fever within the first 2 years. Give your child a chance at life by visiting your nearest health facility, offering vaccination and immunization services to protect your child against all immunizable diseases. Eno ye Salam TV. So ours spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله wakitibwa tumwebaza atukumya tulabiridde atuwadde obulamu twongera okumusaba ya Allah atwongera obulamu obuwangazi obuwanvu ddala ate nga bulungi bujjudde emikisa Allah tutaase obubenje n'emirerembe gyonna nkwaniza mu programu ya Da'wa Special ne Prestige Margarine siyaji omulungi gwe tuteekeddwa okukozesa waka ffenna nga tataliza mu myaka ffenna wamu tumukozesa Prestige Margarine musange mu supermarket n'amaduuka gonna mu Uganda akuleetebwa Chapa General Enterprises era yamubunyisa kampuni yaffe ya Chapa yemubunyisa mu Uganda yonna naye Chapa abunyisa n'ebirala byonna ebikozesebwa waka nga rinsan butto nga sabuni jama oyo gwe tukozesa okwoza nga wa kitole oba toosi gwe tukozesa okwoza nga wa buwunga ye lanzo wa kunaaba tulina nala noodles ebibiriti ebya soliyo n'ebirala baking powder wa Chapa mandashi byonna obisanga mu Chapa General Enterprises wali mu kikuubo naddala mwe bangenda kusuubula mu kikuubo shop number 3 Rafik building ojja tusanga kamu mu supermarket n'amaduuka agatuli okumpi ogenda kubanga obisangayo. Nze Alhaji Abdulsalam Ali Kinobe programu eno olwaleero tuli nga bulijjo ne director wa Da'wa mu Uganda atera director wa Mzata and Others Sheikh Yasin Abbas Kiwewa ng'olwaleero essira tuliteeka kukuwa ntanda naddala gwe agenda okukola hijja omwaka guno enentanda yiyo kyokka naawe atagenda oyina kyogenda okuganyulwamu kamwanirize Sheikh Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير tumwebaza Allah jalla jalaluhu wakyatu wangaziza nabiranga tusizo olwali ngo tukyali mbalantu abalamu abassa tumusaba n'okumwanjagira obulamu bwakyatulekedde butufuulire nga bulungi ate atubere atuwa okubeera nga tumaliriza obulamu bw'ensi eno emaliriza ennungi. Allahumma amin. Mukadda wange Haji Abdulsalam kkiriza nsooke mbikire obusiraamu bwa Uganda ne bannayuganda okutwalirwa owamu omu ku baweereza b'obusiraamu Haji Abbas Kasagga. Haji Abbas Kasagga abadde amanyiddwa nga chairman w'abamatwale mu Uganda. Allah jalla jalaluhu amujjuludde amachago olwaleero obudde bwakedde nga mulamu. Allahu akbar. Era asadde subuhi nga mulamu
nasibula abewenga mulamu agende ku gym ngafu nakera ku duiro akole ku gym nakola gym kyakuze kuba nene bamusangawo kusinza ku report je tufunye basa abadde musajja nga wakusaga saga ne basaga mu 2-3 bagenze kulaba nga atula wansi na bamubuza kinti navuyemu bagenze kulaba nga basi takyali abasi okumusitula okumutuusa ekibuli bakonfaminze nti ono gumulese kuletedde maiti so tugamba nti allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khayran minhu Allah jalla jalaluhu tufunye musiba gwa basi kasagga tukusaba Allah jalla jalaluhu ogutuwemu empeera tuleka gufuna mu bizibu amin wa akhlifna khayran minhu ate Allah tusikizemu omulala atasinga kwa basi kasagga obulungi n'amaanyi kubanga kye tukakasa abadde empologoma mu kuweereza obusiraamu era programu gye twakafuna eri bweti maiti ekyali mu ddwaliro ekibuli bagiteekateeka basi kasagga agenda kutwalibwa ekibuli ku ssaawa 7 ku dhuhuri emikolo egy'ekibuli gigenda kubeeraawo okwogera n'okumusalira kubanga abadde musajja munnakibuli twakomye okubeera naye ekibuli mu butongole ejjumasa agisalidde ekibuli nenkakasa wabadde asalira mu kadaala awo basi kasagga wasalira ejjuma saagibadde naye officially twabadde naye mu ddwa y'omwezi kakungulu ku lunaku olwokuna era twatudde nze naye bwe tutiwamu ne tusaagamu ng'okusaaga kwaffe okubadde naye kati olwaleero olwokuna terutuuse Allah n'abeera nga mujjuludde tukubagiza bannayuganda mwenna tukubagiza abantu b'ebutambala ab'ebutambala mufiiriddwa nnyo abannabutambala mufiiriddwa nnyo ne tusaba Allah jalla jalaaluhu abagumye ate Allah jalla jalaaluhu yiye amanyi lwaki akikoze manyi yatugamba mu Qur'an ti yasaluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n abantu ebitonde biri mu ggulu ne mu nsi byayagala okutegeera Katonda olyanza oganaga nti Abdusalamu ono nja mutegeera manyi ekimunyiiza manyi ekimusanyusa manyi atuuka ssaawa mmeka ku mulimu manyi ku Manda ayambala atya Tuesday ayambala atya oli n'akuyiga era naga nti ayinza okuba esimu naga nti atuuse kati nga tonnatuuka naye nga ye yakusoma naye ebitonde ebiri mu nsi ne mu ggulu byayagala okusoma Allah bimutegeere Allah naga nti kulla yawmin huwa fi sha'n buli nnaku Katonda abeera mu mbeera ndala gye yabaddemu eggulo olwasi gyakola ki gwe kikwewuunyisa okubanga abaana bakasagga eggulo badde bayita dadi Allahu akbar mukyala wa kasagga yabadde ayita mwami kati olwaleero bamulekwa nannamwandu kasagga eggulo yabadde omuntu nga tewali aga nti Allah musaasire kati maruhumu subhanallah kati yoyo Allah jalla jalaaluhu nenga tubasaba ababa basobodde mujje ekibuli kasagga tumusalireko ekibuli kubanga kasagga abadde musajja w'ekibuli tusaba Allah jalla jalaaluhu musaasire era amusonyiwe byasobya ng'omuntu tutera okugamba nti ebyamusobako byasobya ng'omuki kubanga obutonde bw'omuntu kusobya era singa tetwali tusobya tewali baddewo omugaso gwa kubeera nga tubeera ku nsi kuno Katonda yali tuggyewo n'aleeta abantu abalala abasobya nga nabbi yategeeza bwe bamala okusobya fayastagfiruun ne basaba Allah abasonyiwe Allah jalla jalaaluhu n'abasonyiwa so ekyo tutandise butandisi abafunye ebirungi nammwe tusaba Allah bateremu baraka naye nga kino kibuutikidde kati ebiriwo buli muntu yonna mulaba nange siyenze wallahi kasagga nange siyenze wa bulijjo kubanga kasagga abadde sahaba wange tugende ku musomo gwaffe kubanga bw'obusiraamu bwakutambula wasiyatul hajji biki entanda ki tuyinza okusibirira bahaji abagenda mu lugendo lwa hijja kati hijja eyengeredde ddala jo Seeka Zakariya Kiwalyanga chairman wa federation ali Makka neyaweereza akatambi n'atulaga street zo Makka nga bagobyemu abantu bonna bagalamu muntu nga azze kukola hijja kati baniriza bahaji baniriza bahajjati bano era kati walenza kuga nti tugende mu umra mu nsi yonna tekiriyo si wano waffe Uganda
Walenza ganti ngenzeeko Makka tekiriyo. Kabeera omutuuze wa Saudi Arabia. Kabeera omutuuze mu Saudi Arabia tebamwagala. Bangamba nti n'omutuuze wa Saudi ow'Ejjidda waawa bamwagaza permit oba visa egenda okukola. Okujja nti oyingira Makka olina okuba nga olina permit ekuyingiza e Makka ate nga permit gy'olina either ozze kukola hijja oba oli musawo oba olina emirimu service provider egyekuusa ku hijja kati kyekiri e Makka. Kati ekitegeeza olulimi oluli mu nsi yonna mu mawanga g'obusiraamu oba agalimu obusiraamu lulimi lwa hijja. Wensabira wano era abawalimu baffe nti kati abantu baffe bangi abagenda e Makka ne bagenda nga tebasomye. Kati bwe ziba hutuba zaffe zibeere nga ziri ku hijja, bwe ziba dalasa zaffe zibeere nga ziri ku hijja. Omuntu okuyita nti oli mwogezi bwe twalimbanga tusoma okwogera n'okubuulira baga nti mutabakatil kalaamu li muqtada al haali, olina okuba nga oyogera ebigambo nga bikwatagana n'embeera ekola ki, embeera eriwo. Kati olwali wane waffe Uganda kye tuliko Hajji Abbas Kasagga ekiri kati bwe tubanga tuzze in general mbasiraamu ba Uganda n'abebweru wa Uganda ne banna Uganda abatali mu Uganda tusomesa hijja. Abantu bagende okugikolanga ala basira nga bye bakola babikola ki, babitegeera. Era ffe obuvunanyizibwa bwaffe nkakasa nti gino emikutu Salam TV n'emikutu emirala gye tuyitako Allah agiyisirizaamu nnyo kubanga tuwe tukudde omugugu, kubanga Allah jalla jalaaluhu wakutubuuza ku bantu abo bagenda e Makka nga bye bagenza okukola tebabimanyi. Allah wakutubuuza ffe bwe tubanga twabisoma ne tubitegeera nga tusobola okubibasomesa Allah agenda kubatubuuzaako nti lwaki gundi yakola hijja biyakola nga teyabitegeera mwali luddawa. Kakati ffe obuvunanyizibwa bwaffe tugaa nti Allahumma kad addaina, Allah jalla jalaaluhu ffe tutuukiriza, Allahumma fashhad, Allah tukusaba obeere omujulize. Ebintu bingi byetusibira abantu nga tebannabagenda mahijja tugenda kusomesako olwaleero n'olulala paka lutunatuuka nga tetusomesa ku hijja. Ekisooka mukwano gwange mwanyinaze muganda wange agenda okukola hijja. Oba ogenda okukola hijja entanda esooka al ikhlas kakasa nti omulimu guno gwogenda okukola empagi eno gyogenda okukola ogenda gikola ku lwa Allah. Obwongo bwo tebukulimba nti hijja gyogenda okukola ogenda gikola ku lwa mwami oba ogenda gikola lwa mukyalo oba lwa mukamaawo. Hijja gyogenda okukola obwongo bwo tebukugamba nti ogenda gikola kwejjako linnya lye baludde nga bakuyita haji oba bakuyita hajjati. Obwongo bwo tebukulimba nti hijja gyogenda okukola kogendayo okko naawe olabeyo bifaanana bitya. Kakasa nti omulimu gwogenda okukola eno mpagi eyimiriddeko obusiraamu gikole ng'ogikola lillah, ogikola ku lwani, ku lwa Allah, ng'omanyi nti Allah yeyandagira kubanga Allah jalla jalaaluhu yagamba walillahi ala nnas hajjul baiti man istata ilayhi sabila. Allah alaalise ku bantu ogenda okukola hijja ebbanga ly'omalanga obusobozi obukola ki, obulina. Kati bwabanga Allah yatulaaliseeko ogenda okukola hijja, ebyo tulina okukulembeza ennyo okulaba nga hijja eyo tugikola ku lulwe, tugikola olw'ekitonde ekirala mu bitonde bya Katonda. Lwaki aya tuludde nga tugisoma ku bintu bingi, ebintu byonna ebirimu okusinza Katonda. Mungu yatugamba tuwa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ddin. Nze abantu sibalagirangako kubeera nga basinza okujjako nabalagira basinze Katonda bwaba nsinza nze Katonda waabwe mukhlisina lahu ddin nga nze yizekka tebanga seko kintu kirala. Era yagamba mu hadithi endala naga nti ana agna shuraka an shirki, nze mu bantu abeetaaga okuyambibwako nze ndi sabagagga seetaaga kunyambako. Man amila amalan, omuntu bwakola omulimu gwonna ashraka bi ghairi, n'obanga ogukoze ate n'ogamba ngukoze ku lwa Katonda ne ku lwa gundi, yagamba taraktuhu wa shirkuhu, Allah akulekera oyo omulala gw'omugaseeko. Kakati mukwano gwange gwe anaagenda e Makka ng'ogenze ku lwa mwami, Allah agenda kulekera hijjayo n'omwami wo. Anaagenda e Makka lw'omukyala Allah agenda kulekera hijjayo n'omukyala wo. Anaakulegenda e Makka ng'ogenze lwa mukamaawo, Allah agenda kulekera hijjayo ne mukamaawo. Kati hijja eno tukikakase tugenda okukola oba mwana yakuwadde oba mwami yakuwadde oba mukamaawo yakuwadde neemanya gwe agenda ti ogenda kukola omulimu guno ng'ogukola lillah.
lwogenda okufunamu empeera kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa principle y'okubanga abantu babeera successful mu bintu bye bakoze oba babeera bafailure mu bintu bye bakoze eki bye bakoze naga nti innamal a'malu binniyat omulimu gwonna okugamba nti ngufunyemu enniya gy'olina kumalira kuno kuwagenze nakwo singa si mwana saaligenze eyo hijja tolina singa si mukyala saaligenze hijja tolina singa si mukama wange saaligenze ngenzi wako jjako kino kati enniya gy'okoze eki baludde nga bampita haji era bajjaga nti empera wagifuna genda mu muliro kati nabbi yaga nti innamal a'malu binniyat emirimu gyonna gye tukola tukakase nti tugifunamu okusinziira enniya zaffe ezituli mu bifuba naga nti wa innama likulli muri'in ma nawa kyonuyiridde Allah jalla jalaalu kyagenda okuwa kyonuyiridde Allah jalla jalaalu kyagenda okukola ki kyagenda okuwa so mbasaba mikwano gyange abagenda mu lugendo luno lwa hijja Allah abatwale naye mu byonna kati mutereere mukakasa nti mugenda kukola mulimu guno ku lwa Allah bwe mbanga mugenda gukola ku lwa Allah kitegeeza ki nti tandika okunoonyereza biki Allah jalla jalaalu byayagala tandika okubeera ng'ozzaawo enkolagana wakati we ne wakati we obeere ng'omukwana toyinza gaa nti ogenda kukola omulimu ku lwange ate nga ndi mulabewo wakati wange ne wakati wo waliwo obulabe waliwo obutakkaanya waliwo ebyasoba wakati wange ate nogaa nti ngenze gye ngenze nkiikiridde director wa ddaawa gw'omanyidde ddala nti okkiriziganya naye byagamba si byokola kakati kitegeeza nti ikhlas kirimu ebintu bingi kubeera nga ozzaawo enkolagana wakati wo ne wakati wa Allah ozzaawo omalawo obuzibu obadde wakati wo ne wakati wa Allah omukwana Allah jalla jalaalu okumukwana tekyeteega bintu bingi imtithala awamirihi bw'owulira nti kino Katonda yakiragira kiteeke mu nkola wajitinabu nawahihi gwe byeyagaana okukola byewale Allah jalla jalaalu ojja kuba omukoze eki ojja kuba omufudde mukwano gwo so tugambye ensonga esooka al ikhlas kakasa nti byogenda okukola ogenda kukola mu ibada ne ya hijja ng'ogikola ku lwa Allah ekyokubiri al mutabaa kitegeeza ki nti okukola omulimu guno ibada ya hijja oba empagi ya hijja ng'ogikola totaddemu magezi go ga buntu ebintu byonna ebisigadde tusobola okuteekamu amagezi gaffe ag'obuntu naye mutaaba kitegeeza nti ogenda kukola nga amagezi g'obuntu ogatadde ebbali bannange bino tebirimu bye mwasoma omusajja abeera emakerera awo ng'alina bye yasoma yakuguka n'omuyita profesa tebirimu bwa profesa bwammwe bino tebirimu bwa dokita bwammwe bino tebirimu magezi gammwe ga buntu ge mwagera ne musoma omuntu abeere n'agaa nti nze tonzanyisa musajja nsumulula emmotoka nenjiwa yingini yonna ate bino ebyahijja bye bintwala okusoma mutaaba kitegeeza nti omulimu guno gwe tugenda okukola tugukole nga bwe bagusomesa bwe bagaa nti bakuleetedde ennyumba yakuzimba bayiyawo buloka olina obwaguga bw'eddembe ogamba nti gwomanyi buloka gy'osoosa ne gy'osembyayo nga bayiyawo buloka mutwalo gwomanyi gy'okwatako egenda okutandika omusingi n'egenda okusembayo ku musingi gwogikola ki naye singa omusajja akuwa amateeka nti eno buloka ye nnamba emu eno ye buloka nnamba 2 eno ye buloka esembayo gwe noddira esembayo n'ogisoosa nkakasa nti byokoze era bakansolinga buki bukansolinzi kati hijja eno yeetaaga nnyo mutaaba kitegeeza ki ogisoma ogikola ng'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagisomesa bwe yagikola ng'agijja ku mukama we Allah jalla jalaalu kubanga yagamba mu hadithi terogisoma ti man ahdatha fi amrina hadha yaga nti omuntu agezaako n'ateeka mu bintu bino ekintu kyonna ma laysa minhu nga si kyamu hijja omwo fahuwa raddu kigenda kukuddizibwa kitegeeza nti hijjayo egenda kukuddizibwa kakasa nti hijja gyokoze ogikoze ng'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaga nti in kuntum tuhibbuna Allah bwe mbanga muwulira nti mwagala nnyo Allah fattabi'uni mungoberere mu bintu bingi mu byo mulimu hijja n'agamba ekyo bwe munaakikola yuhibbukumullah ne Allah jalla jalaaluhu agenda kubaagala wa yaghfiru lakum dhunubakum ate n'akubasonyiwa abakoze eki abasonyiwa kitegeeza muganya ogenda bamaseeka babayita ogenda mu ddalasa muganya ne TV zino ne zibeerako n'olaba abaseeka n'ogamba nti abo baseeka bulijjo ebyo bye boogera nedda bannange bino ffe baprofesa baabyo bino bwe bw'oba ogenda e Makka ng'oli profesa fulani oli Makerere oli Mbaale oliwa
bino ffe baprofesa baki babyo kubanga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu be yava nabe Madina mwalimu ba Abubakari mwalimu ba Umaru balimu basahaba abanene naye bagamba nti mwe namba manyi nete mugezaako ne mukola ekintu kyonna amukijja mu bwongo bwammwe ku bya hijja nabaga nti khudhu anni manasikakum byonna bye mukola mu hijja mwina kugoberera ebyo kuntunulira kyenkoze kyemukola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakola mu hijja kye tukola. Wokolerayo ekintu kyonna ng'okikoze mu hijja nga tokikoze nga nabbi bwe yakikola fa huwa raddu kigenda kuyigirizibwa. Hijja ye ibada etaliimu katemba. Omuntu oddawo nti netembe nteekemu amagezi g'obuntu. Oyina ebintu bye mugenda okulaba e Makka nga si bya bulijjo. Musajja profesa tumugambe nti jjamu empale agijjemu nandawo yagijjemu nandawo yagijjemu vest gijje sati gijjemu agijjemu naye ne vest gijjemu ne kofira waliwo betumanyi nga tajjako kofira enkofira kumutejjako engato zozo yambadde zijjemu wesibe enkutu wesulire suuka kati ebyo tolusuubira nti bwongo bwaffe oba bwongo fe abakututte fe abakukakanyiza nedda bino ebintu nagamba abantu betugenda nabo mu hijja kino ntudde nga nkibasomesa ti Makka tugendayo olw'ensonga enkulu nnya. Ensonga enkulu abali yabanda bezitwala abantu e Makka ziri ensonga mmeka? Ensonga esooka aswala okutugendayo okusaala ne wano tusaala n'eswala yeeri si ye yawano tumaze ebbanga tugisomesa ebyo. Ekyokubiri mu bitutwala e Makka mu hijja dhikr okwogera ku Allah okwogera kwani ku Allah ne wano Allah tumwogerako neri ayina enjogerwa gye tumwogerako etali njogera ya bulijjo. Ekyokusatu mitutwale Makka addu'a okusaba Allah ne wano tusaba eri tulina okusaba okwenjawulo olw'ebifo ebyenjawulo ebyokola ki. Ensonga ey'okuna atafakkur kulowoolereza na kufumiitiriza. Kakati gwe mukwano gwange profesa nagagga wange ow'omu kibuga mukwano gwange n'amalala gagwo wonna bino bw'otuukayo bwabaako kye bagamba nti kati kino bufumiitiriza nti lwaki kino bino byetukola birimu obwakatonda. Ojja kulaba omusajja wano nga bagamba nti ono omusajja mu bwakawuntanti professional yasoma obwakawuntanti mukugu time will come nga tumugamba tandika kubala mayinja. Allahu akbar nga tumugamba tandika kubala mayinja londa gale ate ne quality y'amayinja nayo tujagala oli musuuze nga gwa muwalimu nze omuwalimu bwato nga eryo ddene nnyo n'okubala kw'ebitabo n'obukugwe bwonna agaleetera tugabadizaayo ate nno Allah jalla jalaalu atusitula wali amadaala nzira wali nze nagange bannondera malondere nenzira wali ne bagaleeta nengagoba ne bagaleeta nesiga njagala lino kubanga ngenda ndi musomeseza. Kakati bino tobiteekamu obwongo bw'obw'obuntu tubikola ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabisomesa. Eyo hijja bwetyo bweri okwawukana ku bintu ebirala byonna bwe tubeera wano mu swala ezaffe eza bulijjo nga tusaala oyinza okuteekamu amagezi gago obuntu n'ogamba nze sigenda kusaala bagenda kunsaaza bagenda kunkolera kino bannange bino si olina gwolina okwekolera. Eno ibaada yiyo tugambye ensonga esooka ikhlas kakasa nti obikoze ku lwa Allah. Ekyokubiri mutaba bikole ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabiyigiriza. Naam, tutambudde bulungi era tukyatambula bulungi alhamdulillah nga tuli ku ntanda gye tukuwa gwe agenda okukola hijja. Ndoza katubeko obubaka bwetufuna akatono nga n'obwacapa bwe bumu ku obwo oluvannyuma lw'obudakiika nga 2-3 tugenda kukomawo tube nga tukwongera okuwa entanda. Kati gwe atagenda kola hijja naye ng'olina gw'omanyi entanda gisitule bukulukulu ogimukwase ogimugaye nti erekwatako naawe tomanya ate beera nayo insha Allah omwaka ogujja oba ogunaddako oyinza okubeera mu banankola hijja. Katujja tovaawo. Spready, taste it and love it. Prestige Margarine. Eno ye Salam TV. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile.
eno yengeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu akaunti yo eya Afromobile oze buggya pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne kode empya. Bw'oteekamu kode eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujengerera kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 oba 268. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. Kati osobola okufuna ekibuuzibuuzi kyonna ne MTN Voice Bundle. Kuba ku mikutu gyonna ku bbeeyi dondolo. Gula bando y'eddakiika 25 ku nnusu 10 bbeeyi dondolo. Oba gula daily bando yonna gy'oyagala. Nyiga star emu star 2 olondeko daily voice bundle. Oba kozesa my MTN app. Wetwogera awamu tewali kitulema. For our teams, ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Eno ye Salam TV. So ours pretty, taste it and love it. Prestige Margarine. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Nkukulisayo mubaka wetuva kufuna tugenda maaso ne programu yaffe ya da'wa special ne Prestige Margarine era nkukubiriza products zonna tandikira ku Prestige yennyini oyiye mukozese mugule ate ne products endala zonna ezikuleetebwa Chapa General Enterprises zigule oberenga ozikozesa awaka. Tugenda maaso n'okuwa entanda bokusibirira entanda eri abo bagenda okukola hijja. Twategeera obukulu bwa Makka gye mugenda, tutegeera obukulu bwa Madiina, naye kati ogenda okukola emikolo egyo naki ntanda ki gy'ogenda nayo. N'olwekyo awo Sheikh wakulaga era we twatambulidde. Sheikh Yasin tugende maaso inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Atukyagenda maaso n'entanda yaffe gye tusibirira abantu abagenda e Makka. Abu Huraira radiyallahu anhu nabbi abo amala okufa agenda mu katale. Agamba nti abange muli mu katale eno eri bagabanya tarika ya nabbi. Ebyobugagga bya nabbi bali mu bigaba. Abantu bonna abali mu katale badduka bagende beefunire ku byobugagga bya nabbi. Bagenda okutuuka Abu Huraira wabagambye muzikitu bagabanyize ebyobugagga bya nabbi nga basomesa wirimu. Nga nti Abu Huraira tumanyi nti tugenda kufuna ku kanzu n'ate naga nti ebyo by'ebyobugagga by'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temugezaako ne bibasuba. Kati n'omuntu ono amulabi waffe ayinza okuloola ekigambo mu ntanda n'alowooza nti wantugaba $5 tugaba $10 nenjagala okubategeeza nti eno ye ntanda esinga okuba saabatanda kubanga ne Nabbi sallallahu Allah jalla jalaluhu yatugamba nti watazawwadu
fa inna khayra zadi attaqwa bino bebe kutusa ku taqwa ayagala ku hijja egandi mwesibire entanda n'entanda esinga okuba ennungi attaqwa ebintu ebikuteekamu okutyani Allah kati bino bye bikuteekamu okutya Allah twakwogera ensonga bbiri ensonga yokusatu mukwano gwange gwagenda okukola hijja ate nagenda Makka atawbatun sadiqa wenenyeze Allah olwenenya olutuufu bano bwe tugamba olwenenya olutuufu yagamba Allah nti balil insana ala nafsihi basira buli muntu wemanyi ogenda okukola hijja naye wemanyi mukwemanya ako kuwemanyi nze sikumanyi Mungu mu birungi byakola kuteeka minzani ya buli muntu mu kifuba kye okulla insana alzamnahu ta'irahu fi unqihi buli muntu byoteeka ka flash ko obimanyi bye recordinzeko olunaku lwajjo obimanyi nze sibimanyi saabaddeyo bye wataddeko omwaka oguwedde obimanyi nze sibimanyi kati Allah jalla jalaaluhu akutuusizza mu kaseera ng'ogenda kukola hijja omaliridde ogenda okukola hijja sente azikuwadde nkwegayiridde mukwano gwange nga tonasula kigere kukijja wano fuba okulaba nga omwenenyereza ate olwenenya annasuha olutuufu olutali mu kwerimba mu bintu ebyobulabe kwe kuwulira nti oli mulwadde n'ogamba nti mumpe kupeinikira gwe kennyini okakasa ekikuluma malaria ekikuluma typhoid naye osabye ani osabye peinikira oba weerimbye naawe mukwano gwange bwona ogenda emakka nga ebizibu byobwemanyi butya bwobadde ne katonda wo shiriki gwobadde naye obunanfuusi bwobadde nabwo obukukuzi bwobadde nabwo engezi obadde nabwo okulimba gy'okwo obadde nakwo ebingi ebyo byobadde nabyo ebyetaaga okubeera ng'obyenenyeza katonda n'ogenda nabyo emakka banno bagenda kuba bali emakka bagamba nti labbaika allahumma labbaika katonda wange twanukudde tuzze emakka okukola hijja nga Ibrahimu bwe yatukookola nga zimalayika zigamba ti la labbaika gwe toyaniriziddwa tolina byolabbayisa wala saadaita okwesiima banno kubeesiimye gwe tebiriiyo hajja kamarududu hijjayo gyokoze ekuddiziddwa ojja genda emakka n'ensawo zo zotwaliddemu engoye ne hijjayo mwegenda okuddira kubanga wagenda enkolagana wakati wo ne wakati wa Allah teriiwo Allah yatugamba mu kwenenyeza Allah natuga nti ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha abange twenenyeze Allah wetukoola bwatyo naga nti abanga abakkiriza mwenenyeze Allah taubatan nasuha olwenenya olutuufu muzze wenkolagana wakati wakati wa Allah enkolagana nga ntuufu bamubuuza owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti ennenenya entuufu yeriwa naga nti kiringa omuntu bwakamente nakakasa nti evuddemu amata ago tegasobola kudda mu kibeere ne bwaba ayagala atya kanaawe kakasa nti ezambi lyoweenenyerezaako Allah alla tauda ilaiha tosugenda kuliddira kama la taudu allabani ila ddala ng'amata bwe gatasobola kudda mu kibeere kyante kibayita taubatan nasuha ekyo kikole tuludde nga tukisomesa wano ekigambo kyokwenenyeza Allah ne tubagamba nti kyangu gwe okola ebintu bisatu byokka wakati waffe ne wakati bwa Allah ebintu bisatu ekisooka kkiriza nti obadde musobya mukwano gwa kkiriza nti obadde mwenzi kkiriza nti obadde ogeya kkiriza nti obadde mushiriku kkiriza byonna bikkiriza obadde mubbi kkiriza kubanga okimanyi okibadde ekyokubiri annadamu ala ma hadatha wejjuse omutima gwo kennyini gufunemu okwejjusa ffe byaffe by'abasiraamu togenda kujja wa sekeyasini togenda wa supreme mufti bannaffe ab'amadiini amalala agenda ow'omukulu w'eddiini ye yamusonyiwa naye ffe byaffe gwe ku musaala gwo annadamu ala ma hadatha wejjuse obadde okola byaki ekyokusatu alazimu ala adamu lauda nomalira nti sigenda kubiddira genda okole hijja kola ebyo bisatu alazimu ala adamu lauda kali kakasa togenda kubiddira Allah yatugamba ti nebwe biba binene nga byenkana bitya waliwo omuntu ayinza nti nze ekiŋŋanyi okugenda emakka bye nakola katonda tajja kunsonyiwa
abo nabo gye bali ng'atya hijjaga nti Makka ntyayo nze omusajja yabba nenzita abantu nenkola shiriki wa buli kika kikolobero kikisaakola Makka sijja kola ki sijja genda ntyayo atugambye nti qul ya ibadiya alladhina sarafu ala anfusihim abange mmwe Allah isana ya ibadiya abaddu bange mu bintu ebyekitiibwa eri Allah kwe kuyita nti Allah kuwe ekitiibwa kyasemayo okuwa omuntu okuyita abdi mudduwe era nabi sallallahu alaihi wasallam ye mu bitiibwa bye yagamba nti fa ana abdullahi wa rasuluhu nze ndi muddu wa Allah ate ndi mubakawo mumpite nga luberera abdullahi wa rasuli kubanga yamugamba nti fil isra'i abdalillah subhanalladhi asra bi abdihi mu lugendo lwa isra lwenjolo yamuyita abdi muddu wa fil mi'raj nebo bali mu mi'raj yamuyita abdu fa awha ila abdihi kati ekigambo ekyo kyawa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa nzanyi okubanga ndi muddu wa Katonda banange omuddu ku muddu kuba kukakkanyizibwa begamba nti gundi muddu wange kitegeeza nti muntu ku muntu mba nkukakkanyiza nogwe Allah kuyita omuddu we ate ekyo kiba kitiibwa yeddaala erisembayo kubanga Allah ayina abalabe era batigati fattakhidhuhu aduwa gundi mulabe namwe mumufuulo muki ne Allah kuyita omuddu abakusitudde eddaala eryekika ekyo waggulu kati gwe mukwano gwange yasobya Allah nolaba nti Allah takyakusonyiwa ate yakusitudde eddaala agaye qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim abange mikwano gyange abaddu bange alladhina asrafu ala anfusihim abasobya ne mudiibuudira mu kusobya ekigambo asrafu kitegeeza osobya n'odiibuudira mu kukola ki ekitegeeza nti ebikolobero byonna ebikolebwa n'obanga wabimalayo mu kubimalayo ate n'osussa n'atuga nti la taqnatu min rahmatillah temuggwamu ssuubi essuubi eri Allah jalla jalaalu gyeriri dene mwetefutefu okubasonyiwa n'afundikiranga nti inna Allah yaghfiru dhunuba jamia gwe byonna byolaba ti wabisobya Allah binene gwe mwenenyeze bwenenyeze byonna ajja basonyiwa naga nti innahu huwal ghafurur rahim Allah kuba yerinnya lye bitendo kitendo kye gafuru musonyi si musonyi gafuru kitegeeza musonyi nnyo rahim kitegeeza nti musaasizi nnyo kakati omusonyi nnyo naawe mweyo mu bracket mwoli mu kusobya omusaasize nnyo mu bracket eyo mubasaasire nnyo mwoli mikwano nga tonnagenda Makka nkwegayiridde togende Makka ng'olina Allah akuyina kw'obulungu beera wekka tojja gyendi gwe kakasa bukakasa togenda kubiddira ekyo bw'omala okukikola nabagamba wano wennyini wenali nembaga nti Allah jalla jalaaluhu alangirira muzimalayika kubanga akumanyi n'erinnya lyo n'erinnya lya kitaawo Allah akola ki Mungu yatuga mu Qur'ani huwa alam bikum bwatu bwe yagamba mubasinga okubamanya abasinga okutumanya Allah yakola ki yasinga akumanya atumanya gati idh anshaakum min al-ardh watonyera ku ttaka Allah n'akumanya n'erinnya lye bagenda okutuma nga tebanali kutuma n'alimanya fona tunya kutaka bwe bazadde bonna bumanyi n'atakoma ku ekyo naga wa idh antum ajinna fi butuni ummahatikum ne bwe mwabeerera nga mukyali mu mbuto z'abamaama bammwe era Allah yali abamanyi si kumanya ku nsi kwokka naye ne mu mbuto yali abamanyi kubanga mu bintu biyerekera yaga nti inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-gaitha wa ya'lamu ma fi al-arhami ebera mu mbuto z'abakyala abimanyi yani Allah yabimanyi Allah anabeera kifeesi Allah mumanyi anabeera seeka Allah mumanyi anabeera omugagga Allah wa alam bikum yasinga okubakola ki okubamanya kakati bw'abanga yasinga okutumanya Mukama Katonda waffe ffe tetwemanyi n'abalala tebatumanyi omukwano wakati waffe ne wakati we gwali badde mungi nnyo wakati waffe ne wakati we gwali badde muki gwali badde mungi nnyo na ensonga eyokuna mu nsonga zetusibidde nazo bahaji okubanga mugenda nazo mu hijja atahallul min alhuquq wa radd almadhalim wadduyun ila ahliha wa talab atasamuh minhu bw'obanga oyina omuntu akubanja oyina haqqi y'omuntu
oyina omuntu gwali yazamanya nkwegayiridde nga tonagenda Makka hakki etaliyo gije mu maaliyo mu byobugagga byo jjamu ekitali kikyo oli ne bw'aba yakuteresa kiterese genda omugambe nti ngenda Makka kisigale nga kikyali ewange oba nkikuddize togamba nti yakinteresa kangende Makka gye tugenda mikwano gyange tugenda mu jihadi eri wakati w'okudda n'obutadda Haji Abdussalam gwe mujulizi buli swala gye tugenda okusaala Makka tugenda kusalira abafu bwe kiri kati buli swala gwomanyi ekyo bw'onoobeera mu abo be tugenda okusalira oba toliimu tugenda na hakki ya muntu Allah asobola okugera nga bulijjo bwagera bannayuganda bangi bwe tututte Makka ne tutabazza butya abaana bo nga batuuse okugabana ebyobugagga byo ne bagabanirawo n'ebyomusajja ebikuteresa tahallul banne ebintu bibatuteresa obuteresa tetugenda Makka nga tubirina hakki etaliyo gijje mu maaliyo nga tonagenda Makka raddul madalim shaitani yali yakuzanyira ku mutwe ng'olina abaddu be wali azamanya olw'amaanyi ge walina olw'ekitiibwa kye walina olw'amagezi ge walina olwaki kye walina n'olyazamaanyi omuntu ebbanga ly'omala ng'olyazamaanyiza oba omanyi nti nalyazamaanya ne gwe baalyazamaanya abaamanyi nti bandyazamaanya togende Makka ng'olina gwe walyazamaanya buli mulyazamaanya bagamba tanamu ainak mwattu okulyazamaanya kuwoomerera nodda neeka n'ogamba nti kanneebakabo nabamaze walmadhulumu ya muntabihu ye gwe walyazamanya teyeebaka tewali muntu yali azamanyizibwa noga nti yeerabira ne bwaba nti emyaka giyiseemeka aba akujjukira nalabako kino kyaliwo nga kyatuuka ku nze nga ndaba omusajja alina haji gwe yakolera mu myaka gye7 nga nange sinaba kuzaalibwa mba ndi nateetaawo omusajja najja neyeyanjula naga nti ono si ya haji gundi nti yoyo naga nti omusajja ono namukolera myaka gye7 teyansasula Allahu akbar Allah mbadde sidanga mumulaba mpaka olwaleero ebyenjogera tebinayita ku myaka 10 yamukolera mu gya7 tanansi teyansasula n'olwaleero haji ebiseera biri yali w'amaanyi ng'ayina sse kyayagedde nga bana abanafu mu kulyazamanyizibwa kwabwe tayirabamu ekiseera we bayogera nga haji yanafuwa naye nga mukwano gwange n'ekibuga nti wulira ekigambo omusajja kyayogedde yaseka ekirungi yakwata sente z'omusajja nazimuwa alhamdulillah yakwata sente z'omusajja nazikola naye omusajja oyo kuba ekifaananyi nti singa sente ze zamuweebwa mu biseera ebyo yali badde azikozeemu byenkanaki yali badde azikozeemu byenkanaki kakati mukwano gwange omuntu madhulumu muntabihu togambanga nti omuntu namulyazamanye yeerabira buli lunaku yadiu alaika yaba akolima alyazamanyiziddwa buli lunaku aba akolima wa ainu llahi lam tanam ate Allah gwagamba naye teyeebaka la takhudhuhu sinatu wala nawm musajja akulyazamanye n'osula ng'otunula n'asituka ekiro n'agamba Allah ti omusajja gundi yandyazamanya Allah muntabihu teyeebaka gwoba mu kibuliribwo ng'ofuluuta ne mukyalawo mufuluuta n'abaana bafu naye nga Allah awuli kakati mukwano gwange bw'oba olina omuntu gwe yalyazamanya nkwegayiridde togenda mahijja ng'omuntu akubanja bahaji nze ennaku zino nyina okwennyamira kunene eri erinnya ly'abahaji n'erinnya ly'abahajjati n'olaba haji ng'avudde mu hijja ddala bamuyita haji nga bamukudde bamutaddeko empingo yabbye Allahu akbar babbidde mataka ne bakatagga babbidde mataka ne bakatagga haji omuntu wagenze ku nyumba ya Allah ne bakuleeta nga gwe mubbi ate nga sikuwaayira kakati togezaako omukwano gwange agenda e Makka n'ogenda e Makka ng'olina omuntu gwe walyazamanya nga tomuddiza kiwamulyazamanyako kubanga okimanyi ekirala wadduyun oli tewamulyazamanya naye yakuwola sente ze yakuwola nebanja 100 mutwalo miliyoni emu togikakkanya nti emiliyoni obu miliyoni eŋŋano gende Makka olw'okuba ogimanja emitwalo 10 giŋŋano gende Makka olw'okuba ogimanja please
omuntu yenna nga yakuwola ssente ze togezaako n'ogenda e Makka okuggyako ng'omusasudde wa illa okuggyako nga mukkiriziganyiza nti ssente njazikuwa mwezi ogw'omunaana naye nakkiriza nga mmaze kukkiriziganya naye omusajja ogwo kubeera ng'oli mu hijja olabbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wanimata laka walmulk ono ng'akaaba eri bagaba bugadi la labbaika tolina byolabbayisa gwe oli katembawo byoliko bibyo kasitoleko omusajja ng'akubanja muddize kyakubanja obuwala kimuddiza baga watalabu tasamuhu minhum musaba ate akusonyiwe gwe wali azaamanya musaba akusonyiwe ono webbanja musaba akusonyiwe ono gwoddiza hakki ye musaba akole ki musaba akusonyiwe waana akusonyiwa genda okole hijjayo olwojja kubanga oteredde ne bwona ogenda nga waliyo akubanja nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera hadithi njitya nnyo yagenda kuba yauma alqiyama yagaa nti man kanat li akhihi indahu madhlama ku nsi kuno bw'oba omanyi nti gundi namuli azaamaanya olina omuntu gwakola ki yali azaamaanya min uridi alaba gye yava watyoboola kitiibwa kye watyoboola talina kyeyakuwa bityobola just kutyoboola kitiibwa abantu nga butyobodde bitiibwa by'abantu abantu nga mukkakkanyiza bantu abantu nga muvumye bantu omuntu yenna ng'okakasa nti namuli azaamaanya nabbi kyatookeddeko min uridi watyoboola ekiki ekitiibwa omanyi nti okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu kika mu bika bya riba okutyoboola obutyoboza ekitiibwa ky'omuntu kika mu bika bya riba ate si riba nti kika mu bika bya riba ye riba enkulu kutyoboola ekitiibwa kya muntu kutyoboola kitiibwa kya muntu kakati watyoboola kitiibwa kye au maalihi oba bya bugagga bye watwala kubanga baganda bange omuntu okukukama nti akukakkanyiza ne mu bantu n'obanga tokyayala osobola okukaaba mu mutima n'okaabya n'amaaso tegakaaba omuntu akutemerera ekintu n'akuteeka ekintu nga kinene au maali oba bya bugagga bye watwala abantu mututte ebyobugagga by'abannammwe nabbi yagaa nti falyatahallalu halyawm kyali badde kirungi n'okimuddiza olwaleero owulidde ebigambo bino kabula an yukhadhu minhu yawma la dinar wala dirham nga tebannakikuggyako lwampaka waliwo olunaku lwotagenda kuba na ssente wadde ekikumi nga tokiina agamba nti fa in kana lahu amalun salih bw'onooba tolina ssente naye ngaolina emirimu giwakola emirungi ukhidha minhu biqadari madlamati nga bagikuggyako okusinzira obuli azamanya bwe wali azaamaanya wa in lam yakun lahu amalan bw'onooba tolina na mulimu mulungi ukhidha min sayiati swahibi nga bakwata ebibi byoli fayajaluhu alaihi nga babikuteekako tujja kutandikirawo insha allah allah tusobozese tusisinkana ate olwenkya tutandikirawo wetukomye program dawa special bwetyo bwetugenda ogikomekereza ekuleetebwa banno aba prestige majarin kwagaliza lunaku lulungi nyongera okubategeeza nti mu dakiika nga 3 insha allah 23 tubeere nga twolekera akasozi Kibuli tugende tusalire ku mukwano gwaffe Haji Abbasi Kasaga Allahumma ighfir lahu warhamhu ate n'emikolo gyonna gy'okutambula speeches ez'enjawulo olunaku olw'enkya tubenga ate tumutwala Butambala insha allah kale Kibuli ffenna kasozi Kibuli saawa 7 zitusangewo dhuhuri tugisaliraawo ate n'ebinaddira byonna tubenga tubimaliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ours, Freddie, taste it and love it. Prestige Margarine.